okusinga eggwanga Makanga mulengera yampereza message eno nenjino omugeji wange budde bumukutte ng'ajja wano ow'ekitiibwa Mwada Nkunyingi munnamateeka mbaka wa Kyaddondo East sebo nkwaniriza si kuteesa kuwanvu kwa nyine dakiika nga 15 zokka tugenda kuvaawo obuvi wano naye wadde tugenda kubuuza ku bantu olowooza ki kirina okukolebwa okutereeza Uganda mu kukuza demokrasiya bw'ogeraageranya ne kulonda okwakabeere Kenya neyanziza ate era netonda tuka ekikeerezi naye era neyanza omukisa okubaako nekyentangaaza mikono gyange abatulaba mbalamusiza bannakyaddondo East mbalamusizaako ensusso ku lwa gavumenti ekisiikirize naffe twongera eddoboozi mu kusaasira bannansi b'ensi yonna ne bannansi ba Bungereza kufiirwa Nnabakyala oba Queen alese ebyokulabirako bingi kulwanirira eddembe ly'obuntu enfuga ey'amateeka demokrasiya ate nga Uganda ensi eri wansi wa Commonwealth tulowooza nti alese okwanaganya okulungi kusobola okuyitira okulaba nga tuzimba ensi yaffe n'ensi zaffe n'enkolagana yaffe ng'amawanga tuyimirira wamu n'abantu ba Bungereza n'abantu b'ensi yonna ku nsonga ya demokrasiya n'ekifaananyi ekirungi mu nfuga y'amateeka naddala mu byokulonda si kyokoonyeko njagala okweyozayoza ekisooka abantu b'e Kenya nti bo akalulu ke bayiseemu twalabye nga wadde mwabaddemu ebirumira bakandidate basobola okukola campaign bonna ne bamalako nga tewali alumbaganyizibwa bw'okubaako ekifaananyi mu Uganda eyaffe nze ndi wa NUP pulezidenti waffe Kyagulanyi okumalako yalina gula bulletproof kuwona amasasi n'abamukuma abamwetoolodde abasinga n'abali ku mmotoka ye yennyini baakubwa kati nga Dani Magic kukozesa amaloboozi nakukunga abantu kulonda bagenda paka mu kooti masho ekifaananyi e Kenya bakandidate babiri omu ng'abadde nakudali ya vice president omulala ng'abadde abadde opposition leader yakolerako ne mu gavumenti naye ng'abadde awagala ne president bakoze campaign nga nnene ne bamalako nga tewali acomplaininga nti bakutte abantu be kulonda akalulu kuba kalulu ate akalulu kabalibwe from nga kava ku DRA form ku reporting station ekyo kyekiganya okulabika wano e Kenya kyakoze eki bagenze ne balonda ne bakola campaign neggwako mirembe ne batagikola so ebiri mu mateeka birabike mu bikolwa jjukira amateeka gaffe Kenya tegawukana nnyo okujjako mu appointment okunyweza kwa institutions ezimu tegawukana nnyo kubanga ffena tuli wansi wa Commonwealth bingi ebyabikola ki ebikwatagana ate amateeka gaffe agasinga gaba n'ekifaananyi kisika ekya Bungereza kati ng'ogyeko ku top kubanga bo bakozesa balina Nnabakyala ku top ffe tuba na president ne system yaffe ya parliament ddala kati boddako mu nkola y'okuva mu kalulu abakulembeze bavuddemu after campaign ne bagenda mu kooti Odinga n'agenda mu kooti n'awabira nga n'olaba nti kooti yasobodde newankubadde ffe tetukkaanya na kooti nsalawo yaayo naye tukkiriza nti erina amaanyi g'amateeka kabibiri bya njawulo kooti bweba esazeewo banaamaanyi ag'amateeka naye osobola olina bayita obutakkaanya nabikoze eki nabivuddewo kooti e Kenya yasazeewo naye olwokuba nti yawa omwaganya buli ludde okuwaayo empoza yaagwo naye nga ekimugisaako fayiro kuba nti yalina ensalawo eri dissenting mu nsalawo za kooti sagadde nagenda ku bye twayogera njagadde kooti ngira ekyava ekooti ensukulumu mu ggwanga omulamuzi waayo omu yavaayo nali mu gawuni nali amange ne lawyers legal team abali mu kooti n'atukya n'agamba bannange nga nze wendi mu kooti n'agamba efayire yange n'adengera kuwa judgment yange edissenting eyawukana ne bannange abalala tetufuddeyo kale baali basazeewo ki naye okulaga nti system yalina breakdown mulamuzi yavaayo n'agamba nti bannange bulungi nga era anyigirizibwa ffe ne Uganda n'okuteekayo obuteesa obujulizi n'empaaba nga tetwawa mwaganya ogwo ate olwo nkubuukidde nga n'ebitongole byekwerinda olwo buli wamu bibadde involved Kenya ebadde ena institution nti magye police nga bimanyi birina kukuuma bannakenya n'abantu bonna biwa institutions omukisa okukola ekyenjawulo so problem gyefuna mu Uganda si mateeka gokka wabula omutima gw'okulaba nga institutions zikola nga zeetengereze ate bwenadde gyewakwe bayogeddeko nti mukwewandiisa odde baba ndakakuba ngada ngoli yakakonyeko engeri yo coming up ne register bombi batufu
Kahali kituufu nteteeka likeeka wakachoka ebyokulonda ne simateeka waffe egamba Electoral Commission erina okuba ne register voters register y'abalonzi era obunayiza obucompiling national voters register buli mu kakiiko kaki kabyakulonda naye ate kituufu 2016 nzeke nnyini bwe baali bakola abamu abateewandiisa mu bwangu okwewandiisa NIRA for national ID bali batujje mu register twagenda mu register ate nga register kadde twalimu nga bakwata batwascribinga ebya NIRA tewali teeka likwanaganya bitongole byombi nno bakwata records za NIRA ze batwala ne bakola mu register za kakiiko kaki kebyokonda inze nambala twala electoral commission okunziza ku register kubanga sakola ki sali reality nti oluusi akakiiko k'ebyokulonda kasulirira obunayiza wako mu kuwandiisa abalonzi ne katimba byekajja mu NIRA byali ekoze era nze ndi kuliko okubanga nakatwala mu kooti okunziza kuki ku register so omutawaana guli nti n'abali mu kakiiko okutegeera procedure entuufu wabawe ebibuuzo nakyo oluusi kyekweka mu kuba nti nabo bayinza oba babambuwambe ekiremye byabakama okwogera kwe kuvayo n'agamba nti banaye wano banyigiriza naye ekituufu kyekino mukolo mukunyenji kunyigiriza n'ebirala ate gombe twali mu kalulu kati kwa example n'afulumya ebiwandiiko bya mwami Kyagulanyi ebyenjigiriza nze nensaba nga nkozesa amateeka bampe ku bya mwami Museveni titannabimpa paka kati nekyembale kyaka nsonga electoral commission katono nnyo lindawo katono ngenda zikuwa kyembadde nkyagamba nti n'abakulembeze baffe bonna omuli mukulu Muwada Nkunyingi n'abalala bonna abali eka omwaka wakayitako gumu n'emyezi bukyanga kisanja kyammwe kitandika mutusalire amagezi ebyetaaga okutereezebwa bijje mangu mu paalamenti bitereezebwe nabadde nnyina puroguramu gyenkola awantu gyempeereza ku rediyo emu omuntu n'agamba nti lwaki ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda tatereeza kino na kino na kino nemba mugamba nti omusajja alina ebizibu byekale bimugamba naye tatereeza tteeka lyonna tayinza kumanya abanalonda batya abali ebweru okujjako amateeka gamuwadda amateeka agaliwo agalambika nga bwalina okuddukanya akakiiko k'ebyokulonda tagagoberedde nti amateeka malambulukufu naye tagagoberedde nti otuba kuwandiisa abantu bawe bonna omukisa katubadde mu by election ezibaddewo mu ggwanga lino nze nali mwomoro twasanga polling station nga baziwambye nga ziriko magye waba ba agent bebatwabako nga wendi nali honorable Nsamba ne batujwako ba agent babawamba nga basijja batambula motoka za drone bolaba embeera weso nga zigenda maaso nga ngoli nchajo ova akalulu ako kayiwe ogamba okusinza ku bire birumira tukadde mukuba kano kalina kuba kawenkanya polling station ngabo ino kuba randi emanyikiddwa results zina kuba ku digrize no results ojiba bwana atidaye byabakama nakashiko ke balangirira omuntu nga tebalina ttale tebalina results bote basobola babawadde kati abaye kwasaaki abakompolisi abayekoba okiba ngonyingi onyinga ayingiza akalango maya akalango kaba kasekendi za 3 eddakika tulina tusobola kuwera nga bwezali badde nga batwatandise era kyatukoze ebi bwotazze nga programu etandika tumalirize bakama bange eddakika 2 nga maliriza njagala naye bwe yali atereeza electoral commission yabijja mu NIRA nebireeta mu electoral commission tufuna identity card tufune twewandise mu newandiisa ndala ne voters register bwetusa voters register etuddemu twewandise mu newandiisa ndala twewandise emirundi ebiri kyogamba tetusobola kukola kintu ki hybrid Uganda oba ne mugamba nti okwewandisa kuno okumu kusobola okugatta ebibiri mutawana kyo gulimu ekyo bwe kiba mu mutima mulungi kyalibadde bwe kityo naye kino kikolebwa bwe kiti nti omuntu ajja n'amanya nti buli bwendeeta mu Uganda yenna ne muleeta mu register nja kubala nti neno polling station erika abalonzi emitwalo 2 naye nga abaddala bali mutwalo kati ajja kuleeta obululu bwe akasanvu ayiwemu abalancing register era kyovola tulina ballot staffing kubanga register ebeera ki Ubakozi zina kuba bili ugamba tukole driving permit tukola kuba bululu tukuba kwewa na Uganda wandisibenga information then ne register atesi kukyamateeka etteeka liteeka wakakiiko ebyokulonda lyanjawulo newankubadde bira biri wansi wa ssemateeka akakiiko ebyokulonda kaweebwa obuvunaanyizibwa okukompilinga gye bayita voters register okulonda ddembe lya buli munnayuganda naye ate okubeera munnayuganda nakyo kirala okompilinga kyeki kwe kuteekateeka okuŋŋaanya n'okukuuma sisobola kweyambisa wembisanze nga bikuŋŋaanya kakati olw'okuba nti okulonda ate kweyawulidde nti kuba kwa abantu abalina emyaka 18 okudda waggulu ate okubeera munnayuganda kwa buli munnansi n'omwana omuto
ekyo kyanjawulo okubeera munnayuganda ekyo twandise citizenship kyanjawulo kakati okuwandiisa munnayuganda ekyo kyanjawulo kwawo n'ababasaba eyo kirala ate okulonda kwa bannayuganda abawezezza emyaka emeka 18 naye nga issue kati yamateeka nti nga bwe gali essaawa eno galina kubanga buli kitongole kirina okukola ebyakyo nga kirambulukufu akakiiko k'ebyokulonda nti bwe kamala okukola regisita eyo kalina obuvunaanyizibwa okuteekawo abantu okubawa ebiwandiiko ebiraga nti beewandisa kyobala twafuna omutawaana abantu bangi abataalonda nga tebafuna kakonge n'obukonge babuteekayo lunaku 2 nga kalulu kakoze ab'egindi bakola batya tulina examples omungereza na kadi 2 ey'obulonzi n'ey'obutuuzi kati mu nsi buli nsi egoberera amateeka geyina kati Uganda nga bweri twogera ku mateeka nga bwetugali essaawa kati ffe tubagambayo bwebana nga bwe gali kati ate jjukira nti n'agaliwo mu nkola yaago yeeganye okutandikibwawo n'abali mu ofiisi okumanya nti olina kuweereza ggwanga na mutima gwa ggwanga ogoberera amateeka tuwumbewumbe mukama wange wano tumanyi okwogera ebigambo ebya spinning okukyusa ebigambo naye twogere amazima ogambye nti abatuuze b'e Uganda bye balina okulonda ogambye tuli mu kiseera tumaze okutuuka tukozese computers abannayuganda bonna beewandisiza bali mu NIRA tuli fena yetugamba nti ono mutuuze ono si mutuuze bakugambye nti NIRA n'okwewandiisa kw'abalonzi tubiteekewamu mistake ekoleddwa oba waliwo mistake ekoleddwa n'aba NIRA n'aba electoral commission abantu abamu ne bavaamu oba bya kompyuta oba bya muntu sirowooza nti waliwo policy eyagala okugjamu omuntu bano bannaffe balina mistake ze baakola era kyebaba timbe olukalala olaba oba mwoli oba toliimu ebyo babikolera ddala tebatulimba wano bwetumala okwewandiisa nga waiseewo ekiseera bateekawo enkalala tebanaye mukebere oba amannya gammwe ku nkalala kwegali kaakati bwebanga NIRA yakoze mistake ne bana abakompyuta tubabuulire siganye mistake zaakolebwa naye ate kino ekyoga nti mayi bayiwemu obululu ebyo sinabbimu kubanga wano ababbi b'obululu bali ku njuyi zonna ate tubamanyi baprofesa b'okubba obululu tubamanyi so ebyo tusobola tubireke bakozesa bitongole bikuuma ddembe bibadde obululu wano aba opposition mu Kampala wano mu Kampala opposition ba champion number 1 obululu babubba basamba n'abantu mwami muwadda goyogera naye abimanyi kakati bwe munadda ku ebyo wamasewo nze nina obululu bwemmanyi obwabbi bwa juzi nedda abanupo baprofesa mukubba baprofesa oba oyagala nkuwulire gye babba tujja kwogerayo ewosimanyi muwadda kubanga nja kusonyiwa ewosimanyi naye wano mu Kampala wendi ababba mbamanyi kakati sebo kanzire ku kino ekyokubba obululu kiri mu bannabyabufuzi bonna wano mu Uganda ate bamanyiddwa ekyo nga tumaze okkitika ku bbali bano baakola ensobi siganye baayagala nnyo okukozesa kompyuta n'okuprovinga nti buli muntu mutuuze ate omuntu asobola otuwa ekyobutuuze ali ogwo NIRA kaakati tebabigatta bulungi babagambe babigatte bulungi ekyo nakyo sinaba kigaana naye bw'obeerawo nga buli ssaawa wafuna looko mu mutwe nti ababikola bonna basula wamu si kituufu waliwo mistakes ezikolebwa ne Kenya zaabaddeyo ne ba MPs baalwanye waliwo n'enkalala ezaabuze waliwo n'ebyuma ebyaganye okukola ebyo byonna bibeerawo mukama wange mu kulonda nti waliwo ebitatambula bulungi sinabagaana ebina okutereza akati ngamaliza mukama wange kamalirize mukama wange wagambye nti waliwo sisitimu za gavumenti tetwakyogedde kukimalayo naye sisitimu y'Ebungereza yo yanjawulo gye twasooka kukozesa ano mu 62 ne tugikasuka ne tukola endala ne tugikasuka tubadde mu experiments wano n'okutuusa olunaku lwaleero bw'oba oyagala kwogera Bungereza sisitimu yaabwe yo yanjawulo eyina engeri gyekola sisitimu y'e Kenya gye balina nayo yanjawulo kakati naffe tulina sisitimu tufune birungi ebiri awala tukole tutereze nsabiza bwenti ngenda kumaliza n'ebyawandiikibwa bibiri mpe Munnayuganda wa gye tulina okulaga nze ngamba constitution eno ekaddiye ate n'abaagikola abasinga obungi abali ku table bateekamu ebintu ebiyamba nga bo okunyweza obuyinza ekisooka
ngenda kusomera mu toyinza kunsomera ngenda kusomera ekyawandikibwa olunyiriri lumu kiri mu kitabo ky'amateeka ekitabo ky'amateeka essula 14 olunyiriri lwa 7 okutuuka ku lw'omunaana kigamba naye zino ze munaalyangako ku ezo ezizza obwenkulumu oba ku ezo ezirina ekinuulo ekyaseemu eŋŋamiya n'akamyu n'omusu kubanga bizza obwenkulumu naye tebyawulamu kinuulo ebyo si birongoofu gye muli ak'omunaana n'embizzi kubanga eyawulamu ekinuulo naye tezza bwenkulumu eyo si nnongoofu gye muli ku nnyama yaayo temujjangako n'emirambo yaayo temubikwatanga kino kitegeeza ki eno bayibuli era kiri mu kitabo ky'amateeka kitugamba tetulya ki embizzi tetulya akamyu n'ebirala naye olunaku lwa leero ne keberekereza katolika kebabeere balokola embizzi tukola ki era tugipromotinga nnyo kitegeeza ki nti ne katonda naye akkiririza muki mu kutereza constitution nti wano kyali ky'amateeka ekisoose naye tuterezeemu tugiterezeemu okulaba amina ngakisembayo ngasakakambo nnyo kitukakatako ffenna ng'eggwanga okulwana okulaba nga tukuza demokrasi yaffe ne separation of powers ebitongole nga byo birambikiddwa mu mateeka gaffe executive ereme kuyisa lugaayu mu kitongole mu legislature ekyo ba parliament ate n'ekitongole ekiramuzi kibeere nga kyetengeredde amateeka gaffe nga gagobereddwa ne wabeerawo obwenkanya ne institutions ezikolera wansi wa gavumenti nga poliisi magye bwe zimanya nti zirina obuvunaanyizibwa bwa kukuuma bannayuganda bonna si abamu ku bannayuganda kiba kyankizo nnyo kubanga interference oba okuyingirira obuyinza n'enkola y'emirimu eva nnyo mu ebyo twawadde mu parliament mu Kosase nga tuwuliza eyali MD wa Uganda Airlines eyali body chair nga tugamba nti mu kulaninga ennyonyi ye yamusamoninga abasirikale from operation tebikwatagana bwe yamusamoninga ne bamukunya ne bamunyigiriza naye kalinga naye yeewuunya era kyobula bwe twabakawo mu covid ng'ennyonyi bakitiseemu fesweewuunya naye nga yabasaabaze ng'era mmaliriza njalokoda ku nsonga y'abannayuganda abali swalede mu UAE nze nabakyalidde mu makomera nasanze awiru prison oyo bannayuganda bawire 13 nja kukyaza twagala bannayuganda gavumenti bonna amire bakimeyo kuba bakimeyo bayamba okudda ate n'abamu tebalina passport zabawambibwako zabula betaaga emergency travel documents kubwerere ate embase ezagala mu seri twagala waiver bafune waiver n'enteekateeka ebaze eggwanga lya Kenya ne Ghana bakimeyo bakibawe Uganda abafe bali eyo nabaleka bakaba nabasibula bakaba kitalo nnyo naye batwine ennyonyi muwadda ekitiibwa muwadda nkunyingi ndi sipiika wa wano ensonga eyo tugenda gikolako ku Mande mu kabinkano yennyini ey'abantu abo era ebirowoozo byo tujja byeyambisa mu kukola puroguramu eyo ekiŋŋambisa tukiveeko kakati kubanga tukitandise tekijja kuggwanga puroguramu egenda ate y'okuggwa nkwebaza obwekitiibwa Mwadanko nyingi nkwebaza muganda wange Busula Fred Colonel Captain Edward Francis Babu webale kujja n'abalabi baffe mwebale tulaba program Kabinkano Extra nze munnakyalo Kaloli siiba bulungi bakutusako akali amagwa njakumye kwa mwenda kufasi hotero ematuka nasanga mikoro njakumye kwa mwenda wakingira mutwalo gumo VIP emitwalo ebiri emesa ya mitwalo abiri muno simuzanyo kirala wekujudewe za nyibo gafolensi na pija mama Timo omugowa Viki Sherina aho mwejiruwawa Paulo tata Timo ne Timo owolunyiri sulaisi mulimira abalangira katalegane kayemba benemetewo bawerekeddwako ajaluna mubiro gana yasumulula abematuga mwe gakumye kwa mwenda akali amagwa kali kupasi hotero wane matuga